mumbeji amazzi gyoweerya nti omboni wa Salt TV ngawe mbona wano tuli mu meeting n'abantu abakuuma iddembe bosobola okweta nti ba security personnel nga banoidi ebintu ebyomu meeting abamawulire batweta balugambo tutera kubibaamu kati ng'ekifaananyi ekigoli kibuna kumpewo yo nti ba security meeting bali kuteesaako kijjo kuba ebugembe ng'enaku z'omwezi 29 ndi kusaba ibo omumboni wa Salt TV abakulu bano tujja baleka bakola ebintu byaibwe ife tufulume mukuku twogere mukuku n'atwala ebyokwerinda kukananirani nga n'omukulu Simon Peter Watch era nja kusaba Simon Peter Watch tufulume mukuku mpola mpola tubone tujje nga twogera kuku nga tuleka abakulu bateesa omwani wa Salt TV tulikuba nti enaku z'omwezi 29 njaba ku kisaawe ebugembe okubanga olukungaana olw'amaanyi amawulire amalungi nti kyabazinga waife ekisegese kitaliibwa nsolo abakkiriza baba ababoni ba Salt TV abali kubona bakakasa security ejja kwemerera etya mbalamwisa ababoni ba Salt TV anti nze zena bwe ndide ne Busoga nsagambya ekyo kituufu era tisobola kwogera Luganda ng'ate ndi Busoga ewa Kyabazinga ng'ate ne Kyabazinga agannye yakoba nti alijja kubaawo Olukungaana lwetujja okuba nalwo ng'enaku z'omwezi 29 saawa eno nga bomboine ontwere mu meeting ya security nze mbakubanga buli kaseera lwetubaayo n'ekintu oti ni kino nti nze ninze amagye ag'okuyitako agasookayo wansi aye ng'okali kujjayo twikirize n'afande mubi yeena omwogezi wa poliisi yeena tulinaye wano Aidi Olusoga mubi Aidi Olusoga Aidi Olusoga Aidi Olusoga mubi yes okay ate yes everybody mu meeting tida kusomola bingi everybody mu meeting ngabwe mu security meetings this is now organizing for the event bwokoba bwosokola byonna bwabisokonola byonna kitegeeza ate n'omukyamu yena asobola okubikola ki okwida yabikozesa aye nga kyebabu kyenenda ababoni ba Salt TV abajja okwida mu Lukungaana wano ebusoga bategeere nti security tuligi planning okuva olwa Sunday paka ku Lwokutaano kitegeeza tujja kukyusa ebibaawo tubikyusa bwe tubona akakyamemu nga tukyusaamu kuba akakyamemu nga tukola ki nga tukyusaamu aye kyendi kwenda obasaba bulido mbasaba nti bwe muba muli kujja mu Lukungaana edibaamu n'abantu otaida na kintu kyolowooza nti kiida kukosa oboli kitegeera bwe abanga bwe kufumita peni eno wandulunga ekukosa bw'otegeera nti ena akukosa bweti toida nayo kisobola okuyamba ku abasecurity abajja okubaawo bategeere nti embeera eri bulungi nina akaketozo kentera okuba waka security tip ku TV buli lunaku ntera okukabawa n'abakoba nti ebintu bino titubyenda duzi mwabwine nti bayibuli waliwo bayibuli etereka emundu mwabwine nti waliwo ekisanirizo ekisunsulo kino ekisunsula enviiri aye nga bw'okisuulamu oti kivaayo n'ekiso so ebintu ebyo nabyo abajja okwida ebugembe ng'enaku z'omwezi 29 mutaida nabyo mwide nga mukiidi nti security eri kujja bacekinga ate nga timwida kwikirizibwa kuyingira na kintu kyonna kikola kikosa kampeeko omukulu wange omwogezi w'eibendo lino mukulu babi yena atukobere kuba nze birembaye ndikwogera nga house of prayer aye tidi polisi yena etuganie esebo omoni wa Salt TV titujja kulwisa katubone afande mu byatukobereko ku security erieta baba tusanga ku Salt TV tweyanziza amanya ndidoboozi nze ASP James Mubi ndi mwogezi wa poliisi Ekira nga mwe muli ekibuga Jinja ne district House of Prayer Ministries International tubakiriyalinze era ekisaawe tugenda kubeera Bugembe naku 5 okuva leero Sunday then Friday kati nga poliisi tulina okutuula maje fe ebitongole ebikesi okulaba nti tupulaninga ngeri ki abantu baffe gye bagenda okukuumibwamu baddeyo nga tewali afunye ekisago nga tewabadde okutataganyizibwa kwonna kati planning erina kubeera detailed naye okusookera ddala ekisaawe ekyo ekyebugembe nga bwe mukiraba tugenda kuleeta embwa zaffe eza poliisi okusaakinga okulaba nti zisaakinga ekintu kyonna itemu yonna ey'obulabe meto oba substance ati bwe tumala okukiryalinga tujja kudiployinga munda kisaawe nga bwe kiri tudiployinge n'ebweru w'ekisaawe okukyetooloola tumale ate tudiployinge n'abasirikale baffe mu bifo oba ebitundu ebyetoolodde ekisaawe ekyo kitegeeza Bugembe Wanyama
eno mu kibuga kubanga abantu bagenda kuva mu bifo bingi kati bw'otunuulira ekisaawe kiri ku highway Jinja yiganga highway kitegeeza tulina okumanaginga highway eno emmotoka n'abantu balina okusigala nga batambula n'emmotoka nga zitambula awatali kutetaganyizibwa kw'omukolo guno gwe tugenda okubeera nagwo kati awo nawo olaba nti traffic police yeetaagibwa tulina city oba counter terrorism tulina FFU basobola tuyambako mu kulawuna so kati tuli mu planning okulaba nti tufuna emmotoka ezimala pikipiki ezimala n'abasirikale abamala bw'otunuulira wano Jinja tuli kumpi ne magamaga barracks eri mu area yaffe magamaga barracks eri mu area yaffe in terms of the sub-region Lusoga then Gaddafi bo bali waffe bwennyini kati we shall have sister forces on board UPDF you see then tujabeera n'abasirikale abambadde ngaggwa bootasobola kumanya nti ono afande mubi n'omulaba nga ayambadde uniform abo bo baliwo okulaba nti ani ayagala okukwata mu nsawo ani ayagala okubba number plate y'emmotoka radio ani ayagala okulwana ani azze n'ekigendererwa ekyokuvuza emisango kati abo bajja kuba nga bali awo then ne baleeta information ono nono nekye tubasaba nti in most cases buli we tubeera n'emikolo Bugembe Stadium tetufuna kutataganyizibwa kwonna tugenda bakuuma ng'omukolo guno tegunaba kubeerawo during ng'already 24 hours tuli mu kusaba then nga guwedde. Omboni wa Salt TV tijja kulwisaayo ndi kuba nti buli kimu kyaweererwa okutegekebwa Katonda yena security yatwa yaweerere kankwize mu studio mweyongereyo ku n'amawulire omumbejja Joel Amazi tandikirawo mama. Thank you.